Senga mbadde nsaba bw'oba nga oli eyo oba ondaba oba ng'ompuliriza, mbadde nsaba onsonyiwe. Bwe mba nina kye nakukola nsaba onsonyiwe kuba obulumi bungi. Waakiri ssente katuziveeko, zo ssente naddamu nkole ki? Naddamu nkole endala. Naye mbadde nsaba onsonyiwe. Omutwe gunnumira ddala ne gunnumira mu maaso, ne mpulira amaloboozi nga ganjogerera mu mutwe nga simanyi bitya bwe gategeeza. Mpulira kamunguze ne gano amaaso awo emabegako nga siraba bulungi. Ndoota bijja, ndoota abaafa, ndoota nga tuli ku lumbe. Mpozi n'ekirala bwe mba neebase waliwo ekintu ekinkozesa. Waliwo ekintu ekinkozesa nga neebase. Mu kusookera ddala ajjanga kifaananyi kya muntu, bw'amala n'afuuka ekintuntu nga tekitegeerekeka. Senga ye yaŋŋamba kimu, tayagala kundabako nti ngende oba nfa n'enfa. Yagamba ekigambo kinene. Yeseewa. Towaayiriza. Siri mu kuwaayiriza. Singa muba mutadde wano maaso go osobola okubiddamu. Era nsobola okwogera. Omuntu akkuziza, omuntu akuliisa n'akugamba ekigambo ekifaanako bwe kityo. Ssente nze nga ze zaavaako obuzibu era ze zintuusizza ne ku kino. Kati ssente okyazeetaaga? Seetaaga ssente. Kale ssente at least yandizitutte naye ate nandekera obulamu. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso, emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips, amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Nze Lujja omulungi atwaba okwetoolola ensi yonna, mbabuzaako n'embeebaza okubanga mugoya vidiyo zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tuzze wano mu Wakiso era tuli ewaka munnaffe ono wawangaalira, ajja kuba nga atuyitiramu byonna ebitambula ku mboozi gy'ayagala okuba nga atunyumiza, naye nga mu kyo birungi si birungi, naye nga byonna nga bwe nzija tuba tusaako vidiyo ez'enjawulo bibeeramu mu bulamu, tulina okubeera nga tetubigumira ate ne tuba nga tutambulira awo mpola mpola. Kakati wankubiddeko oba ozonnoonya ebbanga eriyise, naye nga nange mbadde nnyina ebintawanya ng'omuntu ne tutasobola kuba nga tusisinkana, naye teri kaseera katali katuufu era wano tusinkanidde ndowooza tusobola okuba nga era tunyumyamu ne tumanya kiki ekitatambula bulungi mu bulamu obwo. Okusookera ddala amannya gwani? Amannya n'eddoboozi, nze Namirimo Florence. Namirimo Florence. Wano tuliridda wa? Tuli Wakiso. Wano waani? Wano wa maama wa mukwano gwange. Okolawo ki? Ngera nga bondaba ndi ku ndiri be banzijanjaba. Yes.
Buzibu ki lwaki obadde oyayaana okwogerako naffe? Obuzibu gye bwatandikira nga sinabatuuka nga mu mbeera gye nnimu nagendako ebweru eyo mu Saudi nga kadaama era nali nasayininga contract ya myaka 2. Kati nalina senga wange kuba ye yankuza gwe nakola naye. Mu bbanga lye namala eyo nga musindikira ssente nga twogereziganya ku ssimu. Ezo ssente nali njagala kukola bizinesi ya nviiri, nkole saloon ntandika ossiba nviiri kuba enviiri zo nali nazisomako nga sinabagenda ebweru era kyekyo y'ensonga ku ebyo ebyakola ki ebyantwala nsobole ofuna capital. Kati lwe nasayininga contract y'emyaka 2 ne ntandika okukola era nga bamumanyi bakadaama abali embeera yali si nnungi gye nali mpitamu naye ne ngamba engeri gye njagala ssente kambigumire era ne ŋŋuma ne nkola contract yange neggwaako ey'emyaka 2. Kati ne nkubira ssenga ne mugamba koye ssenga nagamba nedda waliwo ssente zo ze mbadde nkozesezzaako olabye otya bw'oyongerako omwaka omulala nga gumu. Ne ŋŋamba kale tewali buzibu kuba ebyo ebiseera twali tukwatagana bulungi era nange nenyongerako omwaka omulala gutya omwaka omulala gumu ne nkola. Kati olwaggwa ne nkomawo. Ebyo byonna we byatandikira. Lwe natuuka nali already nina ssente ezenze nazo ne mpaawo babbulooka banoonyeza ekifo wengenda oteeka eyo saaluuni. Nalina n'omulenzi gwe nali njagala era nga bwe mumanyi eby'abawala naye nampitiramu awo ebizibu nenfunayo nenkwatayo akasente nenkola ki nenkamuwa. Kati akaseera ne katuuka ne ŋŋamba ssenga wange ne mugamba mbadde njagala ssente already ekifo namaze okukola ki namaze okifuna nsobole oteekamu ebintu ntandika okukola. Koye ssenga nambuzaabuza n'atandika kunkambuwalira ebitaaliwo n'atandika okuŋŋamba ebigambo ebisongovu kunkolimira ne mugamba ate ssenga nga nakusindikira ssente. Kati bwe nalaba nga bitabuse ne ŋŋamba kangendeko mu mateeka era ne ngenda mu mateeka ne ndoopa omusango ne bagutwala mu kkooti. Kati ne batuwa ennaku era olunaku lwa kkooti bwe lwatuuka nga terunatuuka ne ntandika okulwala ne ndwalira ddala nno ne sigenda. Kati awo ne ntuuka nga ssenga already anangira buli wamu agenda anjogerako ebibi naye ne ntuuka nga saakigumira nga nina ovaayo ewaka era nenvaayo naye nga siinawo we nsobola okulaga kuba already gwe nayina ng'owa family. So ne nkubira mukwano gwange. We wali okomawo senga teyagamba nti ssente era zirina ebirala bye zaakola oba gwe wakomawo bukomi? Bwe nali nga sinaba kudda twali twogereziganya awo yaŋŋamba konti essente ze yasooka okukozesa naye buno lwe nagattako omwaka omulala gumu teyaŋŋamba nti ssente yakola ki yazikozesa era lwe namugamba nti contract yange n'ey'omwaka ekoze ki ewedde nempuya nga ayagala nkole ntya ng'abibuzaabuzaawo ng'alinga atayagala nkole ki nkomewo era ne ŋŋamba nedda ssenga kankole ki
kankomewo kanzije kubeera n'eri embeera gye nali mpitamu yali naye si ennungi ekolere ki eri awo so nensalawo okudda era lwe nakomawo teyasooka kuŋŋamba kuba lwe nakomawo nensooka nga nina onnoonya ekifo already nga manyi sente zikoze eki sente weeziri era nenfunawo bulooka nembawa sente ne bannoonyeza ekifo nenkifuna. Nga tetunnatuuka ku kifo wano gw'ogambye kwokomewo e Uganda ate ng'omaze olaba senga alimu ekyagala gw'osigale ng'okyakola kati ku airport yasobola okwaniriza ng'okomawo? Eyanyaniriza yali boyfriend wange. Wayogera naye? Naye nali musindikira ssente kuba twalina gundi yaŋŋamba nti bwenva ebweru nentandika tujja kukola ki tujja kubeera ffenna era nabeeranga eyo nga musapootinga nga musindikira ssente n'endala ze nali nze nazo era nenkwata ekitundu kya ssente nenkola ki nenkimuwa kuba yali aŋŋambye nti ali mu kuzimba bwe bityo tusobola okubeera ffenna. Boyfriend yakuguza ekirowoozo ky'okuzimba ng'okyali eri? Yes sir. Atugambe nti ssente ze wamuwanga walinamuko n'ekirowoozo nti omuwayo zammwe za kuzimba oba just wamuwanga buwi? Namuwanga nga manyi wenkomerawo kuba yalina ekirowoozo nti tuzimbe tutandika okubeera ffenna. Era nze namuwanga mmanyi ng'already ali mu kuzimba. Wali omulabidde ebbanga ki oba wamufunireyo ng'oli ku kyeyo? Era nagenda ovaawo nga mumanyi twali tuludde emyaka nga 2 emabega. Tonnagenda? Nga sinagenda we nasomera enviiri. Nga gw'oyina? Nga gwe nina. Yali wa ddiini ki? Yali musiraamu. Gw'oli wa ddiini ki? Nze ndi mukatuliki. Wali ofunye musiraamu? Yes sir. Kyokka nga gwe toli musiraamu? Nze siri musiraamu. Kati gwe totya bino byakufuula namba 2, 3 oba 4? Nedda engeri gye twali tuludde ffenna nze yaŋŋambanga ebyo tabigenderako bwe bityo. Era ye teyaŋŋambanga nti alinayo abakazi abalala. Ng'omanyi omuyina wekka? Yes sir. Kati essaawa ya kati muwuliziganya? Saagala ebyo tubyogereko. Omutima baagumenya? Ebyo tubireke. Kyokka wenkulaba mu kifaananyi olinga omwana omuto ddala 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 olina emyaka emeka? N'emyaka 21. Emyaka 21 giba mito nnyo. Giba mito nnyo okuba nti toliiko muzaddewo ddala 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 ali kumpi okubeera nga essaawa eno boyfriend yakusuulawo. Emyaka giba mito nnyo. Era nga bwe mbagambye nze nakola ne ssenga wange just ebya family mbadde saagala mbigendemu nnyo. Ani yakupangira ebyokugenda? Tube ku mboozi awo ey'okupanga okufuluma yali etya? Ssente zaali zaani? Mwazifuna mutya? Ani yabigoberako? Era nga bwe nkugambye nga sinabagenda twali tuli bulungi nze ne ssenga n'oyo boyfriend wange. Era lwe namaliriza osoma enviiri ne nfunamu idea eyo nkole ki nfune capital nsobola otandika saloon. Era n'eyo idea yagireeta oyo boyfriend wange kubeera n'okumusindikira ssente already n'ezimu yali acontributinzeeko kwezo ezaakola ki ezantwala. Kaakati tutandike mpola mpola. Olwaleero ssente zo zaaliibwa? Yes sir. Ssente ezaaliibwa zaali ssente mmeka? Bwali bukadde 7. Senga gw'obulumiriza abeerawa? Abeera Kakiri. Teyakuwa nsonga ssente kye zaakola? Mu kusookera ddala
nga nkyali contract ey'emyaka 2 lwe namukubira n'angamba yazikozesaako nti alina muwala we asoma mbu we yazikozesa omusasulira bwe bityo kati kwokwo kungamba nyongereyo omwaka gumu nsobola okuzzaawo ki ziri eri ze yakozesa kyekyo ssebo. Sente zo ng'oggyeko okuwaako senga ebirala wali ozikozesa ki? Kuba sisuubira nti mu contract ye emyaka ebyo osobola okuba nga alina miliyoni 7 zokka oba omwaka ogumu. Ne sente era si ze nalina zokka, nalinayo omuvubuka gwe nali njagala nga naye era nsomeramu ebizibu awo nga gwe nsindikira sente kubanga mmanyi wenzija tugenda funa we tutandikira. Ogaye bano bayita otya wano wetuli? Mukwano gwange maama we naye mukwano gwange oyo twakuba ffenna ekyeyo bamuyita Prose kati ono ye maama we. Oli wa mukwano gwo mwali muli naye eri? Akyali oba waali wano? Akyali eyo mu kyeyo kuba n'embeera lwe yantabukako n'angamba nzireyoko naye ate nga sirina ssente olwedde ssente zonna zaali zimpweddeko. So nasalawo n'agamba kangire embeera wa maama we nga bwandabirira nga bwe tuyiye ekiddako. Kati sofa wano tutuukidde olwo wakamala bbanga ki ng'okomyewo? Nakomyewo guno omwaka eyo gwabadde gwa 3. Kati ndi myezi nga 6 nga ndi mulwadde. Senga wakkuliza teyalinawo musajja teyalinawo ku baana bakulu basobola kuyingira mu nsonga eyo nakubuulira kituufu ki ekitaatambula bulungi? Senga already talina musajja we ndowooza bafunamu ebizibu kuba ffe tubadde ne senga n'olwedde era n'abaana alina muwala omukulu asoma. Bo tebayinza kukubuulira kiki omuwala temwogerezeganya temuli ba mukwano okukubuulira kiki ekitatambula bulungi oba kyekyaliwo? Ale kati waliwo omuntu asobola okuwuliriza gwe okusinga maama we era alina obba nga ali ku sayidi ya maama we naye era yakyuka we natuukira nga si oli gwe nali mmanyi. Kati ye senga we alina pulaani ki gy'oli? Senga ye yaŋŋamba kimu tayagala kundabako nti ngende oba nfa nenfa. Yagamba ekigambo kinene. Yesewa. Towaayiriza? Siri mu kuwaayiriza. Senga muba mutadde wano maaso g'osobola okubiddamu? Era nsobola okwogera. Omuntu akuziza omuntu akuliisa n'akugamba ekigambo ekifaanako bwe kityo? Ensonga za ssente kuba nange neewuunya. Ssente ze zintuusizza wano. Weewulira kiki muli munda? Kiki ekifulumya oba obulumi? Kusookera ddala nfuna omutwe gunnumira ddala ne gunnumira mu maaso ne mpulira amaloboozi nga ganjogerera mu mutwe nga simanyi bitya bwe gategeeza. Mpulira kamunguze ne gano amaaso awo emabegako nga siraba bulungi. Wagenda mu ddwaliro baabagamba ki? Bwe nagenda mu ddwaliro bankebera ne bangamba amaaso tegalina buzibu mbu nina alusa ate olwedde alusa zo naye nzirina before. Era nga bamanyi abasawo naye nze kyembadde njagala kye kino kati ekinnuma kyo tebaakingamba baddamu kungamba ate nina alusaazi olwedde zo alusa nali nkoze eki naye nzirina. So kati omutwe guli gutya essaawa? Omutwe gunnuma naye waliwo enjawulo. Kyuseemukko?
essaawa eno oba gugira ne guddamu? Era gugira ne gudda. Kale ekireetedde okukyukamu, waliwo abajja wano eno ne bansabira. Abayokozi bajja wano ne tusabamuko. Ndowooza yino enjawulo eriko kati. Tuyisize mu mbeera y'obulamu obwo. Gwe kiki weewulira okuva ku kagere paka ku mutwe? Era nga bwe mbanyonyodde omutwe engeri gye gunnumamu, kati ne mu kifuba muno mpuliramu obuzito obunzitowerera, mpuliramu oluliroliro olunjokyerera. Kubanga ulcers eriyo abantu beziruma ne bagamba nti ne mu kifuba n'asigala nga oluusi oli tasobola na kussa, oluusi oli awulira omuliro. Kyefaananyizaako bwe kityo? Nze bye mpulira bya njawulo. Byawukana. N'obulumi bwe mpulira bwawukana ku ekyo. So omutwe n'ekifuba bisinga okutawaanya? Bengi mpozi n'amagulu gano. Gakuluma gati? Bwe ninnyamba nga alinnye ku misumaali egifumita. Wansi mu ntobo? Nekirala gabadde gazimbe nga bw'olaba sirina musaayi, gonna ne gazimba, enjala ne zifuuka zonna ne ziddugala. Enjala zombikere? Era nga mu mwaka ziraba zaakajja zibenga ezivaayo. Eno si kkala yazo enzirugavu gye ndaba, zaali njeru? Zaali njeru. Era nga bw'oziraba bwe ziringa ezikomyawo kkala. Ebintu ebyo nga tebinyuma kuwulira? Mpozi nfuna n'ebirooto eby'entiisa ennyo ebisaako nnyonnyola. Ndoota bijja, ndoota abaafa, ndoota nga tuli ku lumbe. Mpozi n'ekirala bwe mba neebase waliwo ekintu ekinkozesa. Waliwo ekintu ekinkozesa nga neebase. Mu kusookera ddala ajjanga kifaananyi kya muntu, bw'amala n'afuuka ekintuntu nga tekitegeerekeka. Byonna bituuka ku ggwe? Kati lw'amala okunkozesa, bwe nkeera ngenze mu periodi, nvamu oluzizi oluwunya. Ngenda mu periodi nga tezikoma ndwamu, naye ate nga bw'onsemberera ekisu ekinvaamu kiba kiwunya bubi. Bino byonna bituusewo mu kaseera kano oba ebimu birudde naawe ng'okyalina bweru? Bituusewo kuba lwenakomawo nsooke ngamba senga njagala ssente mutwale mu mateeka. Bwe byatandika okutuukawo. Bw'oleeta erinnya lya ssengaawo mu bino, omuntu ajja olowooza nti gw'olowooleza okuba nti yakutuusizza wano. Kubeera nga bw'omanyira embeera eno, obufunako abantu bw'obuuzaako abantu abakulukulu. Kubeera kino kyasinga kuviira ddala bwe namusaba ssente awo. Ssente nze nga ze zaavaako obuzibu. Era ze zintuusizza ne ku kino. Kati ssente okyazeetaaga? Seetaaga ssente. Kale ssente at least yandizitutte naye ate nandekera obulamu. Wagaye senga abeera? Senga abeera Kakiri. Singa oba ompadde essimu ze oziina ne njogerako naye? Era nziina ennamba ze. Temuddangayo kwogera? Tetuddangamu, tayagala nawe kumpuliriza. Wali ogezezzaako gwe omukubira mu mbeera nga mumaze okwawula omuwulizeeko? Kuba nze era nga bwe nkugambye lwe natuuka ne ŋŋamba kale ssente zikole ki, nze nsigaze obulamu. Neera ye alaga
tali willing kwogera nange. Kaabe bwana be kaabaani. Kati gwe kyolina omumanya omuntu gwe ninako wano eno. Yongera ku ddoboozi. Abantu beninga beninako wano yeno family kati family gye nina be bandabirira. Sisanga bwe mundaba ndi ku ndiri be bankyusa babadde bannaaza buli kimu be bakikola. Ebintu bikyali biwanvu naye ogenda kuba otuwa ennamba ya ssenga tugenda kubanga twogerakokko naye tumanye ekituufu kyeki ku bintu nga ebikyatambula. Ogambye mu ddwaliro teri wadde n'ekimu kye balaba ku bulwadde bwo? Tewali baddamu kuŋŋamba kimu bwe nabagamba ku kifuba mbu ezo ulcers naye nze mpulira galinga amafumu aganfumita. Kati amagulu ki ekyagawunya ggwo? Amagulu bano balina ekkanisa yaabwe gye basabira balokole era balina abasabi baleeta wano bagira ne bajja ne bandambulako ne bansabira kale era ke katereera akaliwo kati kuba emabega kawo mbadde bubi nga saasituka saatuula nga gamba bankyusizaawo buli kimu. Kati essaawa eno weewulira otya wano we tutudde? Era kituufu sinaba kutereera bulungi, sinaba kutereera era n'ekikuyisizza mbadde ngamba tirisi kanveeyo njogere ne waba waliwo kyonna ekikoze eki ekituuseewo mbe mmanyi nakola ki nayogera. Wagambye boyfriend takukebera nako wadde ye ennamba yo kyagina? Basaala tubyogereko ebyoyo already n'ennaku gye nninayo emmala ebyo tuli tubigendamu. Tukyanyumya ne Florence. Florence ayita mu kusoomoozebwa bukyayakomawo birimu ssente naye agamba ssente zife naye obulamu bukomewo nga ye bwali butambula. Gwe Florence omuyita otya? Nkulamusiza nnyo ssebo. Amaanyi n'eddoboozi bitibwa Nanteza Evelyn. Florence mukwano gwa muganda wange. Ssebo. Wano ye mmwe abamulabirira we yajja? Wano wa maama wange ne sisita wange oyo mukwano gwa Florence. Ssebo. Florence biki byayitamu ng'omuntu gwe by'omanyiiko? Embeera ya Florence ekaabya amaziga. Florence ayise binti. Florence yajja wano eno ng'ali mu mbeera mbi ng'abonaabona ng'awunya ng'ayina amabwa nga kwemanya nti bakyajja waffe olw'oyo omwana olw'embeera gye yali ayitamu. Akaseera katuukako nga ne maama sometimes asula atunula olw'embeera ye ng'agumukuka ekiro nti kati maama wano binfunita mpulira ate kati okugusya tekukyasobola situka kwegamba nga embeera bye teri bulungi nga tubonaabona olw'embeera ye okuva we yajja naye okusinziira engeri gye yajjamu agenda katulabawo kenjawulo nalwankubadde era si enjawulo eryawo ey'amaanyi naye nga tusaba Mukama nti ajja kukola ki ajja kutereera. Mukama wange. Kati mmwe temumwekkaanya kubanga si wa famire yammwe just mukwano gwa muganda wo? Ozo nti maama muntu w'abantu era baba we yamuyitiramu ensonga eyo nti alina mukwano gwe alina embeera gy'ayitamu ayagala ajja amulabirireko wano eno ewaka. Olw'okuba nti maama muntu era w'abantu yakola ki teyagaana naye ensonga ki Florence tuli naye wano eno nakuseera kano konna. Kati gwe nga woolaba ebintu olowooza eno embeera gwe oyinza gyekuusa ku ki gwe engeri gy'olabamu ebintu gwe nga ggwe?
embeera birimu kale birimu ebintu by'eddogo mulimu ebintu bya family kwegamba ngeri nti no nyamba ku maama simanyi nnyo naye okusinziira nga nze wendaba embeera eno mulimu ebintu bya family. Agambye mu ddwaliro we mwagenda balaba ulcers zokka. Bagamba ulcers n'ate omukulu ngeri gyatugambamu alaga ulcers yava nazo kuva dda kati ni kino bagamba balaba ulcers yenga ye mubiri gwe tebalamu ndwadde endala kyokka nga ye okusinziza bwe tumulaba embeera eyongera kuba bubi. Sengaawe mwe temumuwulizangako bukyanga ono abeegattako wano ng'avuddeyo eri? Nze nga nze ebya sengaawe sibimanyi nnyo waye maama yayinza okuba nga amanyi ebisingawo kuba nze nange nalaba mulabi wano eno bamuleeta Buleesi. Gw'osoma oba osiiba waka oba okola? Olw'embeera n'enfuna ya ssente nasomako kaawo ne ntuukako mu senior free awo taata waffe we yafiira embeera n'ekyankalana n'olw'ensonga eyo sikusoma ate era sikola nyambako maama ewaka emirimu. Oli wa waka? Ndi wa waka. Kuli mu myaka ng'emmeka? Nakuweza myaka 2. Obeera waka? Era waka. Tosoma? Soma. Kati gwe tebakupangira genda kuba kyeyo? Ensawo ya sisita wange ngeri gyetanakubeera bulungi naye ayagala ngende naye sente nafuna bulungi akyalina byeyetereza ye ng'omuntu. Ayagala kuzimbira ne maama ennyumba amugulira ettaka abe ng'alima kuba wano tuli wa Kristo naye kale ettaka si lyeddene eriri awo kyasobola okulimirako. Ayagala afune maama ekibanja musimbire naffe embeera ekyukeko then awo nange nsobola okugenda ebweru oba si ekyo anteekemu ssente nzireyo ku ssomero nsome. Nga tutunuulira embeera ya Florence ono gwe muli ekuyisa etya ng'omwana omuwala ku myaka gyo n'emyaka gye? Okusinziira ku mbeera ye mpulira bubi kuba nange ndi muwala nga ye kuba bwe ntuula wansi nga ndaba tumuyamba mu buli kimu kimpisa bubi nnyo nga nze omuntu kuba mafana singa nze abadde awo kyandibadde kikya. Mbeera ye si nnungi n'akamu. Kati olunaku lukeera lutya bibeera bitya? Olunaku muyinza sometimes tuba tutunula olw'embeera ye naye akawawa bwatuuka ng'alaga ali bulungi ne muba muli awo emisana n'atabuka ate yo ng'amabaga galaga gatandise okumaasira amasira nga yenna avamu omusaayi kwegamba ne muba nga muli ku bunkeeke olw'embeera ye gy'ayitamu. Kale maama ojja mutwebaliza yeebala omulimu gwakoze ogutali mwangu eri omwana gw'atazaala nakuzaala gwazadde obukulu oba olw'embeera. Obuzibu akuba musanze yatambuddemukko nga nsigaddewo ne Florence yatambuddemu obubaka nja butuusa. Florence we yagamba nti ayagala kujja mu mawulire gwe ng'omuntu wamuwagira? Nakiwagira lwa nsonga kuba embeera yali kugamba twali tetulina kyakuzzaako nga eddagala tulinoonyeza libuze tumunazaako ko biki bikayana biki bagamba kati mukozeseeko ku kino ne tugezaako era ne bigaana. Naawe yajja n'aŋŋamba nti nanteza ndyagendako mu mawulire ne mugamba kiri fine gendayo tufune obuyambi lw'endwadde eyo gy'olina kuba ffe tugezezaako bikoze eki bigaanye wadde maama akyakola ki akyalwana nnyo okulaba nti naagezaako namuwagira. Kale tukweyanzizza nnyo mwebale kubeera nga ate mubadde balabi balungi ab'emboozi eno. We tutuukidde wano tugenda kusooka ate tusale amagezi tulabe we kiba kisoboka tusobola n'okunoonya ku ssenga that is mu kyokulaba nti gwayinanga famire tomanya basobola okubeerawo engeri gye baddamu okuzimba obulamu ewamu kubanga tukola emboozi zino ebiseera ebisinga tutunulira nnyo obumu oba tutunulira nnyo okugatta ekyawukanye. So y'ensonga lwaki tugenda kusooka tulabe bwe tunatusobola okufuna ssenga tunaamufuna naye abeeko kyatugamba
ate bwe tujja okuba nga tugatta sides ebbiri okulaba nga tufuna side emu mu nsonga eno ngaawe ekyatama naye nga nekitusinga okuba nga tusaba Katonda bwe bumu bwe bulamu obulungi bwe bulamu obw'okukulaakulana n'obulamu obw'okutambulira ewamu nga famire. Kaakati eri oyo atulaba nga naawe olaba osobola okuwaayo omukono nga famire ya bano kye yakola eri Florence, naawe kikole togaana, kuba mu bintu bino tulina okuba nga ate tuyigiramu. Omanyi osanga omuntu ng'ogamba nti nze kikwata ku famire yange yokka, mmanyi baana bange, mmanyi baganda bange, naye nga tomanyi nti naawe lusokya ku makya ng'ate naye balina okuba nga bakuyambako. So eri famire eno tubeebaliza ddala, n'abalala mukoppere ku bano ate mugende mu maaso n'omutima ogwo temukoowa. Ono kati waba nga afuuse mwana wamwe mutambulira awo naawe wafuna baganda bo, okitegeera. So obulamu bufaanako bwe butyo bwe bulamu bwe tupromotinga eri abantu, so tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Byebyo essaawa eno, ebisigadde tubirinde mu paati enaddako bwe tunaba nga that is tufunye omukisa ogwogerako ne ssenga wa Namirimu. Agenda kuba tuwa ennamba ze, tugenda kuba nga tumukubirako tulabe engeri gye tukwataganamukko naye, kuba mu mbeera eno bagamba nti tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi. Bino byonna bikyali birowoozo, nteebereza ya budde, naye tetumanyi ddala ebituufu ebyogerwa biva ku ssenga oba kugera kwa Katonda nga we kujja mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Nze Lujja Kuume.